Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za ddwiro munono muliro bugalo ne kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipaga nesindika gano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole wamma webale kusiima wamma nabadda kwata bayi nkwagala nnyo nabadda bayi njagala oyo w'emyaka ena bayo bebi aliwa yagala kale jangu omuyanga muli bulungi. How are you? Nga mumbuzeeko bannange. Kale sebo. Sibeta no sebo. Mujebaleko. Kale. Aliko musibe mtano basebo. Mukama abakuumye atya. Amina. Enkube kuyisiza bubi. Kulwacha antambulira mu motoka. Yes, madam Melanie. No. Aha, bweda kyangamba genda. Era nsuubidde amazzi wano nga gabayisemu. Nyingi nnyo. Olabe enkuba weetonye eno bakanga mpitirivu wakiso tewali. Bannaye ekituufu. Laba omusana. Ate weetonye wakiso nansana wano tewali musana. Era bagenze leeta tente eyo nga eri mu kutonya. Sifa kulike kubona. Mukulike kuba banna. Ekkubo tuliyiseemu. Ejo naalabye aka vidiyo. Oyita mu bingi. Bannange omusajja oyo. Agakatono naalabye aka vidiyo nga mbono naku. Mpaka kati engatto yaziwamba. Era wawona essimu nga tagiwamba. Yagwa, twalaba essimu. Yagwa ekigobwe ddu. Ogironda. Nawe ofuna ebikunyiza n'onyiga n'obanga tosimayire. Sewe yasimayire nga ngatukono kola. Kati ebituma. Oli mukuseka nga batutema. Lwaki mwesindika? Nga bambi. Ebyo byonna byalina oyitamu. Ebirungi, ebibi. Nekyabalaga batamanyi tajakisinga. Sifa zawanziremu. Wanje? Starutaye. Kenkulabye. Kiwe. Zibadde ono zabazingiza mu nju. Baleete tulabeko. Kuba nange sinnalabako. Mbadde nkyakubuuza tonanzira. Wali funye ekikunyiiza n'obanga tosimayiri nga toyina kaya kakula. Toseka kiende kimunyiza asimayiri nga tanyingire ki. Ebimunyiza byonna yabiyita. Nze nalabye ka vidiyo ne kulo busumu nezijjako nengaba akaneba. Naye gwe omanyi ogamba omuntu nti mukyala we yatutumye. Omuntu oba omanyi mukyala wo bannange. Bannange twanjula invitation card zaffe. Invitation card bana etoyanziza. Zino bbaasa. Basa ne basa.
kamukubireko bambi omukyala zizino mwewandiikiramu abajja bo owandiikamu zino ze envero nze bannange kennyini bimpitiridde ngandaba bya luzungu obwo bwe buyingira mu nange nganyumya omugole nganyumiddemu bambi Millicent jangu weerabeko tukubira omugalo zino kadi bannange kitegeeza omukolo gyeguli lwa nsonga ayina embaba zi Millicent Nigeria agenda kwanjireko abantu babato mutuule wali abali wali be bagenda bengendo savinga era tutandise bannange kadi invitation card zatusetta nebananga ebirungi bitya uno mukyala bambi mwogereko naye omanyi nti yazikoze n'aziderivalinga ne wali ku ofisi yaffe wadde okutambula nti ngende nayo yes n'aziteekamu boda yapikinze hello wasiibye otya wasuza otya nnyabo oyogera n'abagole ne bo batogera mannya bannange tweyanziza kadi zituuse nga zanyiridde bitya bannange era nga bwe nalonda ennungi nange bwetyo bwe ndabise yanyiridde biki obutuufu tweyanzeege era si kyangu naye naawe si kyangu. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Kubanga angambye wazirese ne office kwennyini. Bannange tweyanzeege. Bannange Katonda atukwera omukisa abakuwe bakasitoma. Bannange bakasitoma bayiike. Ng'oggyeko kaadi zizino biki by'oprinting ebirala? T-shirt. Kyonna ekikwatagana ne printing pozi mweyita baani? Triple T. Muli Nasa Road kumpude mpulita za kedi. Muli side chao printer za kedi. Muli ku Moonlight. Tusomere ne namba yo mu butuufu kubanga Eri 0 0701 7 57 jiddemu bulungi 0701 yes mukaaga musanvu mukaaga musanvu munana namba tugifunye eri 0701 kaaga musanvu kaaga munya
78 bebani ti andi ti triple T bannange triple T enasa kale tweyanzege amina neto ojja kubeerayo ojja tuwerekerako ono gwenda bakukadi voni chaka oba mugole waffe wa bulijjo ono muyimbi kirabika mu South Africa gwe yakutaleddeko se ono mugole waffe bambe yanyiridde wemale munyiriza printing yabadde wow kale bambe katonda akutuweera omukisa. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba byonna biyitemu bakasitoma bonna bajje gy'oli njagala obeerawo nga ne bakasitoma tolinayo wobateeka ogoba bagobe naye tobagoba obereke n'obatuuza yes kale bambe tweyanzige beera bulungi opushifa bakwagala eno bambi ono wesima ennyini ono owakadi akyaliko kale wanje kyobala omutima mulungi ogwo gw'olina amiina njagala nnyo nja kulaba kale sweet tweyanziza ate gwe kati tukufunye buli mulimo gwe tufuna ogwa invitation printing tujja kale mukwano ne bano aba success card batuwa emirimu enyago tuli mu success kati abaana mu masomero mukama akikubalirako byonna byoyagala amiina tweyanziza kale katutandike meeting kale mukwano kale ono bamukoze mu kopi ya kale kati tugenda kusaba tutandike meeting kado jirabo Ivoni chaka weddala oli oyayimbanga katusoke twanirize ku ssaala saalo toye ku ssaala mwaka zinda teri kubuuza kulala yesa tuteremu obwangu
bintu kola bwoti aboluganda nga tutandika kusaba kasooka embeyanjulire madamu Shifa ndi musanyufu nnyo okulaba physically nga si bifaananyi sikunyumiza era nsaba Mukama kumpeera omukisa eno saala yiyo nsaba Mukama kumpeera omukisa akubazizemu akuwe byonna byosinga okwagala amen amanya nze brother Joseph Engineer Salongo nze omu survivor ayali n'omwami oyo gwe twafuna mu accident mukuntaasa era ne tufuna akabenje akalala nze omu we yali atwala ate mu lwaliro akutte nze antwala okuwonyezebwa akoze ekisa ate ne tuddamu ne tufuna akabenje akalala so n'olwekyo mbadde sisobola kusaba nga sikayisizaako n'olwekyo tusaba mu linnya lya kitange ne lyange omwana ne lya bamalayika batuukirivu kitange taata tukukwasa olunaku luno ti byonna bye tugenda kukola byonna bye tugenda okwogera byonna bye tulowooza tange taata obiyiseemu n'abazze wano n'abalina kye batodde n'abalina kye bakyatoola kitange taata obabazizeemu n'abataddemu amaanyi gaabo bataddemu ebirowoozo byabwe n'abataddemu amagezi gaabo bonna obabazeemu byonna tubisabisa taata mu linnya lya kitange lyange omwana byamalika batuukirivu amen so Joseph kutofunamu accident bana nali muwaniride nga mulwadde linda kana kange nange wangamba nzije mpine platform nange bwolaba wano olina kantu kokoze ni kanyingira anyway kanyingira dda naye nga sobola kugenda mu inbox kubanga the first day yankubira n'angamba bwe yaŋŋamba nanga njagala ojja osisinkane madamu Kibazi mugamba muganda wange omanyi ndi mukuyiriba nali kabaale gye nkolera lukunjiri Bushenyi nze zoona funa obubenge bungi kwanza ennyama zaali ziweddeko ku mubiri naye yange okuwona n'aŋŋamba njagala ojja osisinkane madamu nange bw'olabira wano ndi mugole topi naye nze ndi wampeta era nkwetaaga nga bw'okiwulira era nange era tugenda wesitaano era njagala wesitaano okikube okiwunde ne TV zeri nazo zitandike zikuyitenga obeere neeno nga neeri gy'oli eyo amina platform buzo otuyamba naye naffe nawe twagala Katonda akuyisiza omu ensi naawe ekutegeerere balina okutegeera wano e Buganda wokka nange ndi mugole sawa yonna ngenda kumpeta wadde nze nkyalina byenina okusoma nabuuka emijiini baŋŋamba asookoddemu P1 nkyali mu kusoma nemanyi njakuyiga era Mukama akinkoledde nange nkulabyeko mbadde nkolaba mu finiini ngenda mu inbox yo niŋŋamba kansooke mbeere mu kamooli wanga lwentuuka ku soosi leero neewaludde yantegeeza ku sande niŋŋamba nange sande nteeka okubeera nsuula maya Masaka Road ku basirikale awo ku main awo nange nkwetaaga mu lujja lwange nange ekyalo kintegeeranaleesa obunini kempisi zaako amina amafuta ago tuganiriza mu lujjalo galina okuyiika amina galina okuyiika era nabi eno nze bamanye nze yajja nineebaka wiiki ninteekako akantu kafaako wansanga yatuzimbira wano yayiri yajja eno nga enyumba eno yagituusa yajja eno paka ng'ewedde namugamba ovayo ng'ewedde so tutambudde wamu bange amin bwekiri so tulina ensonga lwaki twebaza Katonda buli mu mbeera yonna alina ensonga lwaki tukyali balamu kale kiseera kino ntwala okwebaza Katonda atuwadde obulamu yadde tuli bagonvu mu mubiri naye emyoyo tuli balamu ate tulina amaanyi
abantu abamusige batalaba naye ate muli tulina amaanyi kale twebaza katonda olwaba batulaba bonna mwebale tubeererawo buli mbeera yonna mwebale kubeera wamu naffe kale sooka kwanjulira abatulaba mwenna nti invitation card yazisuubiza banaye zituuse azitukkiriza ekisuubiza kitukkiriza kyeyeyamya bambi kale twebaza katonda olw'ekyo n'okumuwa omutima ogwo omulungi kubanga si kyangu omuntu okubeerayo nga takumanyi gwani tumulaba nga nawe nawe tumumanyi okitegeera bwewangamba mutuuso zeetaaga era nembimuweerereza ku ssimu era nankubira naŋŋamba muzibawe ddi amaze n'azituteera wali ku dduuka ebulenga ng'abuuza we wabanguyira wemanzi bateera yadde ayagala bazireete gyensula naŋŋamba naye olina edduuka mpulira olanga edduuka ebulenga nabajjako kko neggomesi nze teera ddala awo kuba we tuyita bambi nzirabidde nawano nga mbuuza omuwala waneeno tozola kale abantu abalina emitima bwe gityo katonda abongere buli kimu ssente ye kazibe transport ota buli kimu katonda mutwera omukisa twebaza katonda olw'ekyo nebaza katonda olwa shifa kubanga abantu abamu katonda abateeka mu nsi ninga balinga abamalayika naye tumwebaza olw'ekyo tumwebaza katonda olwa shifa yamuteeka mu nsi muno ne ttiimu ye n'abantu bo bonna abamuwagira bannange ttiimu shifa mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kubeera nga muli beesigwa gyali mwebale okumwesiga ndimugamba nti naye shifa tuli wamu naawe bwonna mu mbeera yonna tuli wamu naawe buli byoyitamu byonna tuli wamu naawe omukolo gwabwe batubanja meeting bagambye buli kyoteeka bagamba meeting nabalabye ku video eyo ne bagamba ne meeting yanca meeting so nolanga abantu ekintu bakyagala kukyagala baba batwagaliza baba bakwagaliza kale kigambo ekigamba nti abantu babi nakijjawo kubanga tuli focused ku balungi kuba bangi abalungi abatwagaliza be bangi naye bw'obeera n'abakwagaliza nga be bangi obeera muwanguzi buli sayidi yonna so twebaza katonda ate jakutwala mukisa guno tulinamu mikwano gyaffe gyafiiriddwa abantu baabwe ku kitundu kyaffe kuno tulina mukwano gwaffe niba ono yafiiriddwa sengaawe ono wiiki ewedde neiba wali eri ku dduuka yafiirwa sengaawe twafiirwa ne ku kitundu kuno abantu bangi so tutwala akaseera wano tubasaasira tuli wamu nammwe kale katonda abagumye mu kaseera kano akazibuzibu ate naffe baleeseewo katonda tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde so bajjuludde yetta kutategeera kibi katonda tubasabira katonda abawumiza emirembe n'abasigaddewo katonda abagumye so mu kaseera kano ngenda kuwa Kazindale chairman ayanaliza abatuuze. Tusanyusa okubalaba bassebo ne banyabo ba tiimu Doni ndaba bamweka mwabaliwo tiimu Doni yali bona benda ba tiimu Doni leero simanyi abantu nakikola tutya naye era ndabayo tiimu chairman simanyi nawe wakyuka katoli tiimu ina n'omugenyi bali agenda kubeera tiimu kisimanyi tiimu chairman tiimu Doni nja kubeera tiimu chairman. So banaye nsanyusa okubalaba era chairman wakwata Kazindalo kyasookerako era bansawo ye ensawo ya chairman omugaso gw'ensawo ya chairman era ffena tugimanyi nti ensawo eyo tujja mu airtime asigala na mugole era mugole yakolanga mobilizer okusobola okukwasaganya ebiba bisigadde by'emikolo
then akanaaba kasigaddewo nga maze kujjamu bwekaba nga wekali nga tukateeka ku budget y'emikolo. Ku budget y'emikolo bwe tuba nga twetaaga ekintu kye tutuuseeko nga kyetaagisibwa oba kya 5,000 nga kubulako zinaaba ziri mu nsawo ya chairman tuzikwata ne tuziteeka awo gwe mugaso gw'ensawo ya chairman. Era nga nze kamwa kwogera era nze ndowooza nze alina okubagulirawo ogundi nga wenteekamuko mu nsawo ya chairman. Era buli omu konna kayina nga kagenda mu nsawo ya chairman tukaaniriza n'emikono 2 kaba kakola ky'amaanyi. nange ya chairman andike meetano nsigaze katran. Tweyanziza nnyo tweyanzeegesewo. Nga bwe tulinda akanaagenda mu nsawo ya chairman ngenda kusaba mobilizer era ndowooza yaliwo nga secretary essaawa eno. Ngenda kusaba mobilizer tuyitiremuko ku budget tusomere ebiriwo ebigenda mu maaso tutegeere ebiri covered n'ebitali covered tulabe ebyetaagisa n'ebiteetaagisa. Tomanya waliwo Katonda gwayinza okukozesa essaawa zino n'abaako kyamuwa n'agayagala kituweereze kitambuze omukolo gwaffe mu maaso. Akazindaalo era nga wenkahanding over mobilizer atubulire ekiriwo ekigenda mu maaso atubulire budget wa weetuuse. Nono wembuzi nayogedde naye n'agamba ayagala kwogerako nawe ng'oli wano. N'agamba tumukubirewo nga wooli. Wamukubiddeko? Anti yangambye otuuse. Bwe kiri. Nangamba Shifa atuuse konza ali una parkinze. Kakati abatulaba mu nsi yonna tubaniriza mu meeting ey'omusanvu. Olwaleero tutudde meeting ya musanvu era tutwala omukisa guno okwebaza bonna abaze nga batugoberera kuba twatandika n'okutuusa olwaleero. Tubebaza nnyo, mwebale nnyo kubeera wamu naffe, mwebale kutwagaliza, mwebale kutwagala. Twala omukisa guno okwebaza mwenna abaze olwaleero, mwebale kujja okulaba nti munkwasiza wamu nange mu lugendo luno olw'Ekabaale. Nebaza n'abatuuze abakatuuka n'abali mu kujja, mwebale kujja. Nze mugole ate mobilizer ate secretary yonna mirimu gyange. Wiiki ewedde twatuula era waliwo abali batusuubiza ne batuwaayo awo kasente. Waliwo omukwano gwange aliyo Canada yansindikira 10,000 bange. Eri yansindikira last Sunday eri adamu n'asindika endala. Ajuzi mu wiiki ewedde nali mu kibuga awo kati ne wabeerawo omukyala andaba n'atulaba nze n'omukyala wange nga waliwo tutudde. Najja n'agamba n'atubuuzaako n'agamba n'abalaba ne Shifa n'agamba ne wali kye mbadde ngenda kuwa Shifa naye kanche baweere eddala wano eno kubanga kyali kitono. N'agamba nimugamba si kitono. Najjayo omuntu oyo n'agumpa n'agamba guno gwambaga. So omuntu okusanga ku street n'akulaba nga yegwe gwabadde alaba bulijjo olaba nga yafaayo okwetegereza. So nangamba bulijjo mbalaba ne Shifa naye kati kenkulabye gwe ekyange kanchikuweere wano. N'atuwa omutwalo era weeguli. So nebaza Katonda olw'ekisa ekyo kitambudde naffe. Nebaza abantu mwenna abaze nga batukwasizaako ku budget yaffe okulaba nti esobola okukapa netuuka nga tekyatulumya mutwe oba nga tekitasobola kutya nnyo kubanga omanyi wabeerawo budget ogenda ogitunamu ng'erimu ssente n'ogamba oba n'amalako naye ogenda okulaba nga ate omazeeko olw'ekisa kya Katonda. Kale ntwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abatumanyi n'abatatumanyi bisirabangako abasobodde okubanga nti budget eno mugisiza wansi nga tekyasobola kutulumya mutwe era nga tukyalina stress yaayo.
abantu mubakubere mu ngalo oba mubalaba temubalaba tubalaba kale obugalo buno bwammwe abatulaba abatukwatirako kubanga nti eno budget egenda ekka olwaliro ngenda kusoma ku bintu ebyetaagisa byebigenda okusookerwako mu budget ono twali tusoose n'ebintu by'okulya bye tunaliisa abagenyi kubanga tusobola kuteekateeka mukolo nga tonasooka kubalowoozaako bye banaalya ki kale ku mmere emmere twafuna agenda ogituwa bayidawe yagamba ate emmere ngenda weeri mugenda kulya mpaka kulira bubi oyo jali simumanyi katonda yamumanyi naye neera alaba atulaba obugalo bubadde bubwo so gamba nti yadde atuwadde emmere naye weetaaga ebinagifumba twetaaga nku kale enku twetaaga 3pm ya mitwalo 3 nga twetaagayo ne soda gye bananywa nga twetaaga kuleti 10 azo zeetaagisa yes twetaaga amazzi aganaafumba emmere eyo wano baali bataddeko emitwalo 5 yakufumba emmere yaffe eyo twetaaga obukuumi ddala wano twetaaga obukuumi awo ku kitundu kyaffe security erina okubeera gulugulu kubanga tujja kubeera n'abantu babitiibwa baminisita bajja kubaawo waliwo abasajja bakatunda beetaaga obukuumi omufuna waliwo n'abagenyi abagenda okujja besimanyi bitiibwa byabwe naye nga beetaaga okubagamba naye no wanaabeera obukuumi eyo oyinza obukuumi gye buli security emitwalo 2 weeri wano tugeetaaga so temutya nnyo tujja kubeera n'obukuumi twetagayo ekimuli ky'omugole kabuka muwala naye tunafuna amutuwa twetagayo ne keeki ey'omugole y'okusalako olwo tunagifuna naye tebagiteekako ssente anaagituwa yenna yamanyi gy'anaaziteekamu kale twetagayo keeki ya mugole twetagayo n'obutebe bwokutuuzaako abagenyi baffe emitwalo 10 twetagayo tanka bino birabo by'abazadde yagamba kitwadde ku butebe yazituwa nga za butebe okay yes okay ebirabo twetagayo tanka y'amazzi omukadde alina okubeera n'amazzi ewaka tanka ya liters 15,000 yakakadde tunagifuna ebirabo ebirala twetagayo sukaali twateekako ensawo 6 waliwo 3 twetagayo endala 3 twetagayo omunnyo obusawo obwali 6 ne bakavalingawo 3 twetagayo obusawo bulala 3 okay vaisi anaerekya ebiri kye wano eno anateera kujja bweda yabacekinzeko wadongo hello omubwati oba onfuna nkufuna bulungi ssebo bannange nga nsanyusa okuwulizaako mbagaliza emikisa gya katonda nange nsanyusa okuwulizaako bannange nga tukwagala wabere kutwagala banaye mbagala nnyo naffe tukwagala nnyo bannange njagala nnyo omukyala wo yanchalenjinga oyo omukyala ye baaba nange emutya mu mbeera yonna mu bulungi ne bubi yakitegeeza nange emutya
nze mutiira ddala naye mugambe mwagala nnyo. Amina. Ali busy awo. Ali busy omugole bamwagala nno. Naawe nkwagala nnyo munnange. Nedda anti omumanyi ffena oba otwagala naye ate waliwo ensonga nti so oli naye munnange era naye omwagala naye nange onjagala naye ate nkwagala nnyo naawe. waliwo asukkako naawe. olaba nange onoomutya. Kati akubuuzeeko. N'omulala gwenjagala ye vice chairperson. Vice agenda kujja. Yazze naddayoko n'atubula naye akomawo. Wali omukyala akwagala ebyaddala. Ye Nyavu. Bane omugole omukyala. Wanti Nyavu, I'm good. How are you? Bane weebale kwagala mwami. Kale mwebale siima. Webale kutwongera tuyigiriza bugumiikiriza. Ndi mugumiikiriza naye kati wayiga obugumiikiriza? Bw'olumu ng'ogumiikirizaako. Wandaze nti ate kyendi nyina okwongeramu era genda kwongereramu ddala obugumiikiriza. Bwe kiri omuwanguzi tawanika. Amiina kituufu ekyo baana. Banne hope yeebale bampa Bambi yeebale nawe yatuuse akawulira leero. Yatuuse dda. Kati ali mu kiyungu afumba. Bannange tweyanziza obweyamo bwatuweereza. Bannaye kale bwatuuka n'obuba tosituse. Mbaagaliza omukolo omulungi. Nze ngenda weza myaka 10 mu bufumbo mu Desemba. Kati nammwe nkibaagaliza. Kale ne bebi oyo bebi mwina omuna ndabako omu. Tulina babiri. Bonna mbandabire ne babbebi. Kale buza ku anti. Buza ku anti. Wanji? Oli otya bebi? Zendi. Gwani? Sheri. Banaye nga nsanyusa okuwuliza. Beera ne mami ne dadi ng'okola bulungi ng'owulira bulungi bazadde b'owulidde. Kirungi ekyo. Nawe Hana buuza ku anti. Yes, hello Anna. I'm fine. How are you, baby? Yes, you're fine. Yes. How is mommy? Mommy is all right. And daddy? How is daddy? Daddy is all right. Anshifa mugambe naffe emmere tuba twagala okulya. Bokka. Wanje? Anti Shifa naffe mugambe emmere tuba twagala okulya. Poza tetuko mobile food abere nga abasindikirako. Eyamwe mugirira ku eya wano. Bannange. Eyamwe mugirira ku online mpaka ng'otuuse wano. Online naye maama. Olumu twagala naffe okulya ku real food. Katubasabire olusi Katonda abawe ekisa mutuuke. Amiina. Naye mbagala nnyo by the way. Wabale kutwagala bambi. Mbagala nnyo yo family Ambo family, it's a good family, family etegeera. Kisa kya Katonda. Mwongere nno temutuswaza. Tetusobola kubaswaza. Walaba tetwaswala lulinga tetuli kugunda ate kati tuswale. Muli our couple gye tuli enyumirizaamu that's our couple. Kale ndaye ekintu yali sikisuubira nti kijja kuyigiriza abantu bangi munna nagenda okulaba ate munnanga abantu bakifunemu ekyokuyiga nnyo nno nga nnyo naye nga bintu byakusaga ninga banna abantu nga ate bafunyemu ekyokuyiga munnanga ate Mukama atuyisiza mu hope oyo ffe engeri gye tutasobola kujja ku ground aterawo line oyo malayika wa ku nsi naye nga ali mu kifaananyi kya muntu. Naye tumwebaza era naye oyongera omunneebaliza mwebaza naye era mwongere mumwebaze mazima tumwebaza Vice wuuno eno Vice jangu bakubuuzeeko jangu bakubuuzeeko sente zizino zikulize ne sente zo ziizo ebinyanyanya wata binyanyanya ebinyanyanya wanange ndi mu binyanya
Bannaye nga neyanziza sweetheart. Neyanziza nnyo neyanzege bannaye mwebale kunjagala surprise nga Layira wanji Layira Mukama akuwa omukisa ate weebale kubeererawo famire eyo bannange oba njagala nga bwe njagala simanyi naye kansuubira oli musanyufu bwotyo neewaka bana oli musanyufu akyadde gw'osanyuka kyalo kyonna nno weewunya ekyalo kyonna nze nsinga essanyu ekyalo kyonna wonna oba kibiina oba mufunze ne mu kuyimba nefuula asinga okuyimba mu ggwanga oba bibanyumira oba tebibanyumira nze nkola binyumira Mama Mukama abawa omukisa bonna abanjagala Mukama abawa omukisa bangamba nina abawagizi naye WhatsApp yenkuba omwenda naye Mukama ajja kikolako nange ngende ku WhatsApp Mukama agenda kukola ebyamagero olunaku lumu lwesimanyi muye Mukama yalumanyi mpangula obuwanguzi nange mutandika okulanga mbasindikira ka WhatsApp nti kwendi bannaye neyanziza nnyo switi neyanziza nnyo dia wadde sikumanyi naye Mukama akuwa omukisa kuba gommanyi neyanzeege ate mwebale kwagala gadi Mukama abawe kyemusinga okwagala era tubadde tunyumya naye wano ne mugamba Mukama agenda kukola olunaku lumu lwe tutamanyi ojja zuukuka ng'otambula kyamaanyi nnyo ate era kigenda kukolebwa nze ndi mukakafu nti kigenda kukolebwa era nze buli lwenkeera ku makya nsanga waliwo enjawulo buli lunaku ndabawo enjawulo Gadi lwe yasenga kubaka si bwe yali ku ssaawa eno abonga n'okubonga era tumusuubiza omwaka ogujja kumuwandiisa ku ttiimu y'omupiira bannange mwebale ekirala nsabo neebalize Hope Shifa Hope ye lwe lutindo lwaffe eri abantu abalala abantu abategeera kyakola lwe lutindo lwaffe era ffe Hope Shifa twamufuula Yesu nti gwe muti era munnaye Mukama mutuwangaalize ffe tuli matabi tuli bikoola byonna naye nga ffena tusinziira ku Shifa ate mugambe musabira ntuleko mu meetings leero ezize sijja tumya ezize Shifa bagenda kutola mu meeting zo zezisigadde meeting ezizo omukyalo najja kuba live wolololo mbw abadde takisuubira Amina wafunye dde omuwanika Shifa bannaye Mukama akuwa omukisa kale wabale tubuuza nakugamba olina abawagizi oli mulungi nnyo Mukama taata oli mulungi nnyo gambadde sirina wadde naye Mukama okikoze olwaleero nga n'omwana wange mulwadde nompa obujjanjabi Mukama nkwebaza kinyanya omanyi omulwadde gwe nnina mungi
mazima kati kitegeeza bwe ngenda ku ddwaliro mbagamba ninawo ebiri bwe kiti ninawo emitwalo ebiri mugira mujjanjaba Katonda wamaanyi Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga bwesigwa bwa Mukama sanyusa okulasenga timu cheya agulumizibwe Mukama bana ensanyusa obalaba naye bibadde bimpuuba Oluganda Mukama waffe yeebazibwe Mukama yeebazibwe musaayi gwange Mukama yeebazibwe nsanyusa obalaba bannange mwebale kubeerawo mu kifo kyange mwebale kubeerawo we siri leero nammwe munnyanirizeeko muwulye bwe kiruma nga mbaaniriza ebbanga Shifa owulira bwe kiruma nga siriiwo owulidde bwe kiruma aliwa omwagalwa w'abangi aliwa nga nze nzuuno nina omulwadde ewaka tandi bulungi agi sweetheart Agi mulwadde tali bungi kale sitaani omanyi yeegulumiza neetawangula teeka awangulwa sitaani awangulwa buli teeka ffe tuba bawanguzi ye sitaani tumulinnyirira buli ssaawa tuba tumulinnyira ali wansi w'ebigere byaffe kitiibwa kya Mukama amiina abakulu yibyo tiimu Doni nga sirabamu Doni yayabise zikaza memba omu tiimu Doni erimu memba omu bannange temugwamu maanyi mubeere nga cheya everyday mubeere nga cheya tagwamu suubi buli ssaawa aba asuubira naye mwenna mugudde eri mwebase sibitegedde Shifa yazze temwamulabye akayimba ka Shifa kabadde kati nakawulidde akayimba nze nkugabe bwedde amaloboozi nga wulira gantuukako obwedde obugalo bwa ddiimu Doni mbuwulira newankubadde akaluulu temubadde naye ng'obugalo mbuwulira Doni omanye kuba obugalo cheya naye nga cheya kati atuuse naye nga nange nina bye mmaliriza ne mwebale kubaawo munju oza mbadde naavuddemu munju kati gano maanyi tandikwa ateeka okugenda mu ddwaliro kweno vibe nyina okuddamu ndowooza kubanga vibe ebadde empitirivu vice mumukubira obugalo so bwabadde bwa vice kanengeri ne budget yaffe nasose ne trip y'enku tuddako nga twetaaga security twetaaga amazzi gakufumbisa mmere yaffe esimu wejidde tubadde ku butebe ng'obutebe waliwo yabutuwadde era yono akuwadde emitwalo 2 agambye nti gwasinga okutukubamu wano vibe n'asanyuka amaanyi g'okozesa n'agamba abeeko naye kyakusanyuka kyakuwa so obutebe buli covered ndowooza kati wawe tubadde tukomye so obutebe buli covered bugiddeko vibe ya vice twetaaga tanka ya lita 5,000 eriko akakadde twetaagayo obusawo 3 bwa sukaali bwali 6 busatu babusasulako twetaagayo 3 twetaagayo omunnyo ku katonizi 3 bwali 6 nabwo twetaagayo 3 sabuuni
twali twateekako box 20 5 nga ziri covered kati twetagayo box 15 twetagayo cooking oil oba butto liters 40 ziriko emitwalo 3 twetagayo entebe bino birabo bya kutwala twetagayo entebe sofa set kakati kamwe n'ekitundu mama eno kaweereza omutwalo tiimu ndoni eno kayaweereza biddeko owetwalina omujja nagamba wakiri kaweereza omutwalo tiimu bambi so twetagayo entebe kakati kamwe n'ekitundu eyo set emu twetagayo parafini lita 2 $8 twetagayo okuzaabako 10 nagirina ewaka nga ndonda ezogireeta mu meeting tewali buzibu oba ssente wano bateekako emitwalo 3 enkoko 10 twetagayo amajaani katoni 10 talo 10 twetagayo amazzi box 10 twetagayo ebibiriti katoni 2 twetagayo n'akagaali manyi ga kifuba ka muzeeyi bakateekako emitwalo 4 twetaga n'essente z'okukozesa ewaka kati kamwe n'ekitundu zitunaweereza ewa muzeeyi z'okutegekera twetaga kati kamwe n'ekitundu essente z'ebigwa bitala z'emitwalo 5 tuteka ne transport anatwala emotoka eyitaga obukadde 3 n'otutwala n'etukuuma mpaka wetukomerawo eri tulekayo omuceeri tutekayo n'omuceeri ensaawa 6 naye 5 bazisasula obula ensaawa emu ya kilo 25 y'omuceeri so budgeti bwetyo bweyimiridde ebivulako byebyo kati ebiri covered lozaka nabyo kambibayite mubitegeere mwebaze kwabo abatukwatiriddeko ku bintu ebyo tubireko abatuwadde ebintu ebiri covered emmere y'okuliisa abagenyi bonna ku mikolo bagisasula n'omufumbi bamusasula abagole bonna bali covered fashions eyo tiimu shifa n'emmotoka yo batambuza omumeeka yagyetema abagole ey'abagole bokka Range Rover Sports, Range Rover Sports what? Bagende wali ekabale bagambe kyekyo. Badoni nga bayingiddewo. We drive ebisobola okugendayo. abagole abiri obadde so tuyine paka kuwulira okushasha eri bakito kushasha omugole banna ebinyiriza abo abantu bebanyiriza
abatuuze bagamba naye kiki ekikunyiriza kati abo be banyiriza abo kasampulire nganyirira kati ngenda nga nsowodde miitinga z'abagole nga bakisinyirira kale ndi kubiri kavadde nga mubukubira engalo emmotoka kiriya tent ziri kavadde 2 endongosa amadongo ziri kavadde okutimba wali ku bagole okutimba kuli kavadde nako ente y'okwanjula eri kavadde embuzi zonna bazigula endala genda lisingana mukuba nti muli embuzi omukubo kamukubire nga muwulira embuzi mutusanga mukubo zina ugenda bawulira wane ziri covered kulya paka kushasha sikuwulira bubi kushasha jala paka kushasha tugenda okukola omubiri tujja kunayo tuli meeting abantu bagambe nti embuzi tugisinkanawo mukubo wanji ekyo kyennyini bannange abantu bali mu meeting baagala kuwulira ku muntu yabatuwa embuzi nga tugenda naye ate mukubo tugenda naye n'embuzi ye wanji iwe Kenneth ompulire ate abantu nibenda kukurikizaho iraka ryawe okatureganisa embuzi kandi hati gibahereze ntwenda kukushangaho n'embuzi yawe tukafuteko motoka tukakutwara wanji bakurire bakwetaba obugalo n'obwawe obwe obugalo wabuhurira n'obwawe yes mazima erimu rabyo naye yange koma mazima amina olwo bamweta Kenneth Muramira akatuhereza embuzi amitingere yahwire side Kampala turi Kampala nankeji turi kitanza kwa ntuza kitanga ntaraga ntuza kwa ntuza ntaraga kitanga yes so ntuza kuraba wa muhanda aho yenso kuraba rwentobo yes tukutware n'embuzi yawe mazima kare wabare Kenneth mazima wabare munonga banga kutwera umugisha kare so ogoni Kenneth so obwa buryo bugaro twaturyasimu ya Kenneth akaturaganisa embuzi so yajuterezo mu rwijwire ntundutsa kumushanga rwento wa muhanda tumutware n'embuzi yeye so embuzi ziri covered abamu bawulida abaziyama waliwo abapulijinga ebirabo nenga bali shwadi
bapulijinga ebirabo by'abamaama bataata bakojja nze bona ebyabakojja wala nebiri ku nnyonyi bijja mazima biba Dubai n'engoyi z'abasinga ezimu zinatera kutuuka ziri ku nnyonyi ziwunya mazima ziwunyiza amafuta bapulijinga baleshuwadiro ebirabo by'abasinga ba Nowensonga byonna biri puligi nate nga biri almost covered. Kigula luggi ali covered. Bana obutebe okutuulako teri kuyimirira buli covered. So sukali ensawo 3 ziri covered, omunyo ensawo 3, sabuni ensawo 5, box 5. Emigati jali nkaaga giri covered wala yagituwa. Tugenda kubeka akabina batekeme emigati nkaaga tugende. Ebakeri eyawe naja na 10. Mazima. Kolo wagula bawo kujjake wagadi. Wali ogula. Obiwulire ebyo. Doteka kutresi butu nejjula. Jakutya. Obiwulire. Banaye. Kale ne soda crate 10 ziri covered. Nesawo za omucheri ensawo 5 za kila 25 5 ziri covered. Twetaga yemu. Lwaki kati sinyirira kulwa gundi banna ng'abanyiriza abawagizi abanjagadde mwenna olwa budget eno mwena abatugoberera sinyirira nti kubanga nina ssente nyirira lwa kubanga mwe mumpadde eddembe mwabanyiriza teri kirala ne Hope Shifa team ye gukola omulimu so banange mwebale kutwagala nze mbeebaza sina na bwembeebaza nimalayo ana ekintu engeri gyokituddemu anti omanye bw'otuuka byonna obikwatamu kataawo tukola ku liiso katukole eriiso kale bannange mwebale kutuwagira abantu abatulaba mu nsi yonna mwebalire ddala nnyo ddala sina kyembagamba ate era mwe abatulaba mwebaze Shifa Shifa mumwebaze abale mukubira obugalo tumulina wano kaba mogi tumula kakati ekirala mbadde nsaba kuyisaako kano buli muntu yenna agenda ku mukolo gwa gadi nga okutandikana na 20 mbadde nsaba kasita gwe togwa mu liri etuluba eryababuuza lye bakavali nga bali covered mbadde nsaba oba oyagala kwambala mushanana oba oyagala kwambala gomasi oba kiyindi kasita kyogenda okwambala kijja kuba kiri kalcho tuyitire wali ku Lwebulenga Hope Shifa fashions atwambaze tulina okufuluma wali nga bagamba abako kiki kye tuliko oba okitegeera yes oba nfuna ndowoozo wuli omu bwati senga w'abaana so mbadde nsaba nedda tekubanga to baby wadde mutuufu wamma okubuza okumanya ya nedda lugoye lwokka are you sure gwe naawe kimala kati nze mwanyina omulungi omushana n'ojja kumanya kyompa kitegeera sinaalongo suuti ez'abaami ogambye otandikira kumeka okay eba full suit kozi full suit eba mpale koti na sati ne tai abalala bayagala mu kanzu abalala bayagala mu sati munda
olwokuba kugula okay yes ezo sisi nyingi kitegeera tujja kuwagira mpaka last kwambala ne yakakadde mazima kati ologo ogenda okuba mwenyina omulungi nsirisi mukiwulira kyokwambala kiri dani oda yange eri bweti nyambala 40 39 bw'oba otulaba waliwo omuwanvu ku munne olaba naalongo ne saalongo olaba waliwo omuwanvu ku munne sayizi yemu nakugambye emikolo otandika bukyali just osunaku so kati oluva naalonga tegoliwe ndi dani 39 ye size yange so wano simanyi oba bikozeyogerako ekiwato kyekiba west yokka Madam Shifa Madam Shifa mbadde nerabidde okugambayo kano banyina abalungi tujja kuba basatu wankubadde nze omukulu mu bo eso ojo tukolako mu ngeri ngeri ekirabo tuli basatu ate tujja kubaawo kati ekyo emushana nakikoleko mbadde mpulifalinga kawunda suti naisi nakusala osimukusaze waliwo buno bukafutaani obwabasajja mumanyi yes waliwo bukafutaani obwo kweba buli kimu gyekiri oba nfuna so Shifa ngukuwadde ng'omulimu jo tukikuwadde badde nzija kusaidia engato lese ndi wakupangisa kati engato ebe genda n'esuuti oba naye engato gisasulayo engato egwa mu kisinziira okupangisa esatu kati olumu omuntu agawaye kanyongereko ngene mu town negulire engato tulina eze 15 ziri ezimalayo zettaki zettaki okudda waggulu Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu so nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza visa zi work permit kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi Park and Go Tours and Travel e Kajjansi the world starts now. Nojigula no problem osotopingako oba wagipangisa tugeze 5 oyongerako 45 negifuuka 5 oyongerako 12 ng'ogitwala as long as lwogenda ku mukolo byambalo mazeeyo wano so tandika oteekayo empola but you make sure nti olugoye lwe lufuluma oba omazeeyo kati ow'engoye ngenda mubawa atuula ku Hosh Fashions abaayo noono Pamela oyo omukyalo oyo ali awo Pamela alina munne bwe baba wali ku Hosh Fashions yes
ngenda mubawe ennamba oyo wa Hosh Fashion mukwatagane naye biyinza okuntabukako bingi bingi kintu ekyo twandyagadde nze nganze chairman w'emikolo gino naba mube najja kukwatagana nabo tujja ne tulaba tugenda kwambala abagala delivery ng'ogamba nze kansasule olwange banajja lumu nalwo oyo omuwala atudde ku dduuka ku mukolo tugenda naye kwolwo era tusalabirira nange bintu of course tujja genda n'aba Hosh Fashion nga basatu okay fashion is it online sale business or weri edduuka kusherebulenga kusherebulenga tujja kufuna olunaku tujje twegezeemu tuserekitinga engoye mazima Hosh Fashion oyina website like selling website ng'oweetuukidde balwewo website actually ebanga show okay otuukewo physically kakati ba YouTubers timu cheya ayingidde so nsaba munzikiriza ennyaniriza ekirabo kyaffe kiri mutu waffe w'olunaku olwaleero kyembadde nzijjako essaawa eno kuba wano ku mubajeti abantu batandika okwetegeka kati nga bukyali ekitabo kibe separate milisenti owandiika abantu wano bakuleetere oyagala transport wange ereeseeko ettaano zibe wamu bwezi era kino kibuuzo nange mbadde nina ekibuuzo nga kiri personal entambula yaffe Costa bus bagita bus Costa aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo 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 mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba Costa so mbadde nsaba abali online abatulabira online ng'olina interest eyagala okugenda ku mukolo nkusaba
obeere wamu naffe communication eri open osobola okukubira Hope Shifa yennyini wobanga olina interest eyo egenda mu mikolo transport yeetaaga obukadde 3 of which agendere kusayidi era y'abakostiyo ekyawamu ziri miliyoni 3 naye oli omu wameka okusasula naye ayagala agende kanzoke mbuzeyo okugenda kwa ddi wabukubayo ebbanga lyenkana kikwale kabale agency bansobole okuwaayo ku anti emikolo gya 22 tugenda 20 kiro bisana kumacha aneka kati yes tusimbula sanga tekitadde tetunaba kukyogerako ekisaawa twagala tulabe ku sente ezitambula abantu abatulaba naffe abali bennyini abali wano twetaaga miliyoni 3 okubanga tulina entambula yaffe egenda okututwala e Rukiga Kabaale emiliyoni 3 ezo tezinaba kulabikako tetunafunako sente era nga oba oli eyo ng'olina interest egenda naffe ku miliyoni 3 ezo oli waddembe okuvayo n'ogamba nti nze sasuddeko bweziti era ndi omu kubagenda so tetunaba kuteekako omutemu anti gwe gunu nti buli omu ajja kusasula sente bweziti kuba tetunakakasa mu butuufu bameka abagenda naye nga sente ziriwo miliyoni 3 ezeetaagisibwa ezitanaba kulabika eziteerebwako nga transport so kati wobanga olina oyagala kutambula weka naye ng'oli naffe era still ojja kusasula naffe ezo sente zisobole okubanga zikavalinga tumanyi ez'okutegekera eri gye tuba tulaga ne tukumanya nti oli omu kuffe ku tiimu eneeba egenze ku miliyoni 3 ezo tuba tukubalirako. Kakati nze mbadde nina kinjagala okubuuza emmotoka etwala abako bagambye etwala abantu 6 ate opulaningira abako 5 kati kitegeeza kize ndowooza abantu abatulaba beetaaga estimation nti wadde miliyoni 3 zezeetaagisa but since emmotoka etwala abako ekoma ku bantu 6 you can estimate n'ogamba nti abantu 6 omuntu asasule sente mmeka nze bwentyo bwe mbadde njagala tukitunzeemu anseri bweti bwe bange emmotoka y'abantu 50 nga yeetaaga miliyoni 3 obviously buli omu giri 6,000 giri 6,000 bwe musasula 6,000 buli omu gikola obukadde abantu bukola obukadde 3 okitegeera so yes ebeera ddowa nobanga zikutwala ate nezikukomyawo ate baba basaliddeko olwenso kwakati yes jiba munana kwakati twakapangisa kosta kugenda ekisoro nera twagisasula obukadde 3 nera nga batusaliddeko sofa ngono bwakugambye so it is fair kiri fair usasula 6 ogenda ojoga ate notuka wali kuikweta niwe kubisamo ku bufaananyi nogende mbalala ku kalicho center nojoga nogende Kabaale ku Bunyonyi nojoga ngoli kufuta liri notuka ku nyama nojoga nokwata kaswiti ko kashifa ulya ewa kageti nogendako yes kanzoke mbanyumizemo norumba wali ku kageti nogenda lwentobo ku mbogo ya newejogesa amaawo ero ku mitwalo gyomeka ekyo just okola kakulyoko eno esimu okubiroko byonna byonna wifi wali oli ku TikTok kaswiti wakapangisizo wa Shifa kati wali oli kujoga gamba kava Bulaaya ate omugoye yo mulina okufunayo ka drone kana kawagula kamubuusabuusa mokaawo najoga so emitwalo 6 giri fair so uluwadembe kujogamu uluwadde kugamba drive izobunyamazi zo omukaaga futa anti uliriza omukaaga futa
embuzi eri lw'entobo tuva Kampala bunyama bwa wali ku Kagete oba tonatuuka eri sanga bayitawo sanga ku Kasimolo Gate eri lw'entobo. Yes. Wata. Bananga abatulaba abali ku TV mutulaba wadde ffe tuva Buganda n'abantu b'Erukigawo we tugenda kuyita mutegeke ntulire. Anti Shifa ino kunywa ku ntulire. Abayina ente nga babulawo okuziteeka utiriza Shifa nze nkutte muzindaalo no Shifa abayina ente nga mwabulawo okuziteeka banyashi tujja nazo mulondemo ze mwagala anti bulijjo mukaaba tujja na sente zaffe basalongo tumanyi tuba ne sente zaffe ate salongo ajako bayina naalongo ate tujja n'emaali bwe tutuuka ewammwe eyo mwino tuwanyisa tujja n'ebinyirira namwe muno okunoonya ebinyirira so tukole bwe tuti ate anti nazze anti nze amazina gentegeera ntegeera gano wamanga ndi musajja Omunyarwanda okubuuka nkusobole ntoole ndi mukiga kwate abakiga bali wano mutandikemu mwebale kishiza katwakiyiga dda tusembe nakyo tujja kaweereza mulimu abadde balowooza nti wororororo amazina gano ogenda n'otraining n'oyiga okuzina amazina ago tegaliko style azironga zomanyi kubuuka tujja biyiga bajja kakasa mundere actors ayivyo mugundi naye wano tulina bizanya omulabye ye bwagakinchimula agasasa wansi chuchuchuchuchu kiri ebake wa gadi kiri ebake wa gadi akyagala gyakisiŋŋaana ujja kakasa ntuyanye sizinye bankubira akange mbuuke kuba mpulira ntuya nasizinye ate nga sizinye naye mpulira essanyu ndabye kugewaffe ne mpulira nga nze nambuukabuuka okitegeera so ati tubadde tukyali ku kya transport essanyu wezirigidde awo tubadde tukyali ku kya transport tugambye nti buli omu ajja kusasulanga emitwalo 6 okuweza obukadde 3
bw'emmotoka eneegenda e Kabale. Kati buli yenna yeeyo nga yeetegese nti ngenda ku mikolo wa ddembe okukwata emitwalo 6 n'asasula. Oba kati waliwo abagenda okugenda naffe ngo tumusanga embalala bw'oba ng'oli mbala ziweereze tumanyi nti ekifo kiri kavali. Oba enteekateeka ennungi ojja sindika sente tumanyi nti oli mbalala oli lukunjiri oli Kabale tugenda tukuwandiike kiyi ntungamo lukunjiri oba oli liddawa babeere ku so ojja kusasula transporti wo kati entambula yaffe eri bweti tugenda kuva eno e Kampala tugende nga tujoga mpora mpora Masaka Road Kiruhura Mbarara Ntungamo Rukiga emikolo gye gitegekeddwa. So wobanga oli mu bitundu ebyo nga mutuufu oyagala kutwegattako osasula emitwalo 6 era ne tukubala ne kuteeka mu puroguramu nti naawe okwoli n'obanga naawe oli naffe timu kye atuleetedde Doni leero. So abali mu kkubo abagala tubasange mu kkubo ojja kuba ng'osindika ssente zo ekifo kyo kibeere reserved si kutulindira mu kkubo ate nga tewasasula ssente wano tujja kuyitako so twagala tukuteekateekere nga bukyali nga tuva wano so ekyo tukimaliza bwekyo tekya transport mwebale nnyo mwebalire ddala. N'olwekyo mutegeere nti ekyo tukikoze bwekyo olw'ensonga tuyina okuba nga tubategekera breakfast lunch supper then ne security. So tuba twagala tukakase tuyina namba bweti n'aba security tubategesa tuli bantu bwe bati enamba bweti. So wosasula mangu earlier is better mu luzungu. So wosasula mangu era kiba kirungi naffe ne kitwanguyira nnyo okubanga tukutegekera. So njagala nsabe mpiseeko mbajjukize nti tuyinawo ensawo ya chairman we tubanga tutudde wano mu meeting. Buli lutuura we tutuura wano tubeera n'ensawo ya chairman. Ensawo ya chairman eno tujjamu omutwalo ne tugukwasa omugole oba mobilizer ne gumuyambako okufuna ka airtime akakubira eri naffe okutuorganizinga wano n'okutukubira kututegeeza ekigenda mu maaso ekikyuseemu ekirina okukolebwa. So woba okuta akasente ako n'okateeka mu nsawo mu bbaaga ya chairman kaba kakola kyamaanyi. Bwe kabanga tuggyeko omutwalo gwa mugole kiba kitegeeza kaba kasigalamu tukateeka ku budget ne tukabalira ku budget y'emikolo. So woteekamu akasente ko kaba kajja kutuyamba nnyo kyamaanyi. So ngenda kusaba vice oba we yenna woyina wolinga koyina kogenda kuteeka mu nsawo ya chairman oli waddembe okuwanika omukono vice n'akutuukako gy'oli olime kutambula naye tweyanze ege. Woyo bannyonnyole oba alina kyagamba bambi Mama era otandise okuwulira ennugumu bwangu. Twabitegeera.
Yewe zako neta. Yewe zako yazitekayo. Neba ndobere kutwagala. Abenja ulo. Lero mulina. Aina kusheru. No munyige pesa. Timucheya. Obuno bugaro nze mbukuwadde bubwo. Babi. Bananga ko yazizo kutwagala. Bananga shifamu. Uyo neka tesawa zinali mu kiyungu. Ali mu kiyungu obo mulabako. Ali mu kiyungu anyokere. Ali ku muti. Mina. Mina. Webityo. Mina. Mina. Kaliwane. Tuyanze geba. Timu chehoye. Anti nabana bali wane. Timu chehoye. Nabana bakyuse. Kata bana babadde badone kati bakyuse bali timu cheya. So tuyanze abantu. Wanji mama? Ababadde batutwala tubalina. Tubalina. Tere ataddeko. Babadde bakateekayo omutwaro. 15 awo. Babadde batusingako. Mutusingayo meka. Batusingayo n'emitwalo ebiri. Batusinga emitwalo ebiri. Gije ebiri. Bagala tunyiza batusinga ejo mbwe ebiri. Kale tweyanziza mama kati batusinga mutwalo. Tweyanziza mama. Kale mama. Ole kutwagala bye. Toyanzege bambi. Timu che at least mutwaro. Sewe chairman yode. Ne muleke kubone sawa ya chiri muteno. Eza chair ati chiri mutu ati chiyamba. Sewe chair wamba gola boy. Simera ina sawa yeri neno we. Timu Don. Kupoza. Endo kaya kozake. Noni wali. Yatadeyo mutwalo. Amukubire mutwalo. Amene katadeyo mutwalo. Musembere mabita mutule. Mutwalo gujja. Ne timu Don mpoza yani. Ani agenda timu Don walero yani. Omutwalo bagutadde ku simu ya Chifa. Ndeli nyakasali bawo. Ogwa timu Don. Onava kuba. Omutwalo gutaddeyo. Yagenda ziwere. Soka tugenze mu kiri mutu. Sawa ya katale. Walweshira. Ensawo yo bado maze ojimaliriza. Ebaga ya chairman bambi tetujerabira nga bwe tutunda. Neba nanga. Ayo premier ingitetera jigwagwa.
bagambe ndi wa maniyo bamutekako kankusibidde aliko okusibiddeawo bagambe bagende mu inbox tujja badyogera kwe balagirire gyabadda balagirire bajja kuyiriba bajja kuyiriba ali ku polisi nakyo bajja kuyiriba Timudoni njala kuwa kazinda wamma bagambe omutwalo gwe wampadde gwaki tweyanziza maama kale tukuvuzizzaako fe abakyamaani yabadde ajja ne tumuleka amina mami mama eno kanze chairman wabale tubuuzaako mangi ngege mbadde mwogeza tuli ba chairman naye naffe twagala buyambi newankubadde tuli bachairman tasobola ono Timudoni talina gy'alaga wabuuka nekkiriza tukuwambeyoko olwaleero otubuliza ku Enoka bitusomere Enoka waali hello kya kebuze MTN zino ziriko eza Timudoni ne timu chair yes omutwalo gwa mama Enoka oli abadde Rose okay zatusedda ekirawo ng'okitwalo keke bajja gikuleetera nesinga keke nesima nti neerabidde bagenda kikuleetera oba mulimu ki nange simu leero bagenze mu Chinatown walese tukutuku olwo tukutuku wano bagenda kuleta tukutuku bagenda gikuleetera mubayise mu Chinatown ekirabo bagenda kikuleetera ng'owangudde ya MTN so kati ekirabo mukama wange leero toyina vibe ekirabo kiri mu mikono gyani gya chairman oba ninamu 10 wano nchalenji timu cheya oye timu cheya oye njagala kuwulira vibe kati noonya yakukiikirira mama ye wuno wali doni jali ene badoni wakagundi akamu mwakazinda bali badoni temuba wamba banaye wamanze wenjokogerera badoni we bali tebasobola kutya nsonga kati bwe twogerera Timudoni olinayo mutwalo timu chairman ina gumulu 10 gumulu 10 wabali gwa dono mlala gwache eno tuli ku kirabo timu chairman Timudoni timu cheya tusingayo nusu 10 Timudoni inayo mutwalo fe tuyinayo gumulu 10 timu cheya hoye timu cheya tuwezeza ku mutwalo gumu 3 timu cheya tuyinayo oba nyanguye timu cheya gumu kakaaga Timudoni mutwalo Musibati menta nonyesente. Menta nonyesente. Timudoni yile eri wale. Timudoni oye. Timu cheya oye. Timu cheya.
eriwe wangura ane kati mmanyi tuyina meka timu cheya gumu kakaga timu doni mutwaro timu cheya oye timu doni muri bambega naye ate muri bambega tubayina kirabo kino naye rero bulijjo bakitutwalako naye nakitwala lwali nange nkitwala olwoku bakakintwaleko emirundi kiseena kati nakakitwalako omulundi gumu timu ki timu doni awo teeka awo meka 5 tubasingayo 10 mbali menti nezo muzireta chenji mweri era wakyogedde timu doni gumu kitundu timu cheya gumu kakaga oye timu doni basi oyina okuyita ababono baveeyo pozi oyina abalodi teboogera abalodi no teboogera abaddooni bo baddooni teboogera ekirabo kiri mu mikono gya tiimu kyemaani nenusu 10 tiimu kyeya mulundi gumu ono atukedde nja kitwala leero nga saagala buzibe leero tulina kitwala nga bukyalaba batutwalako nga buzibye natera okunyiiga nonteekeko sente nga tiimu doni tesobola buzibe bagenda kweta akamotoka ka baka bagenda kayisa waneeno baddooni balina akamotoka mbo bayinza okukuba essimu egi baddooni bakuba essimu egi netujja netuzikiza zembatya naye doni mwagala kuba ku ssimu batugambye muli bagagga musoma mbeera netukisoboka tubasingayo gumu meka mulina gumu kitundu tulina gumu kakaga ziba 10 sifale tagenda kikiye kubira enokawo ayongerayo tayagala kyaka tali online tayagala musingo oyo golaba enoka tanabiwulirira tayagala asigala mabega timu mulundi gumu timu doni muliridawa kati tubasingayo nusu 10 timu doni eina gumu kitundu timu cheya eina gumu kakaga kitegeeza waliwo difference ya nusu 10 tugenda kibatwalako leero nja kitwala oba muli mutya timu cheya oze turabira online tuyina ekirabo kyaffe kiri mutu waffe wali ku timu cheya ne timu doni ayimiridde ku mutwalo gumu n'ekitundu then timu cheya nyimiridde ku mitwalo 2 era nze ali ku lead era nga mbakubiriza temukiriza timu cheya kumufukamiza sara fukamira wansi timu cheya oye bulijjo batufukamiza leero bajakyulira naffe mwenna abali eyo batutwalaganya timu chairman etutwalaganya naye mutuyambe embeera gye tulimu kati nzibu basajja batabuse batadde ku bunkenke mutuyambe bannange mutuyambe ekirabo bakitutwala kate nga kisava kizibu ebali eyo mwenna tusaba buyambi bannange mutuyambe naye tuli bubi batutwalaganya abazidise musirika nga naye kye mumanyi mukiriko tubakeneke tulabe kye baliko mutuyambe naye tuli bubi abasajja batabukidde baagala natukuba bukubi
Bobi Wine temunenya musajja. Bannange eby'enfuna. Chairman, kwata gwe. Abantu bagenda bali wano tubalina. Tuli ku bunkenke batwalaganya. Wangi. Bannange mutuyambe ekintu kisava bulala. Timu chairman etutwalaganya. Mumuwe ku switi. Doni kumukitundu ekirabo mukiraba wano kikyo kisava bitya kisadana nonagayo kunyonyi kati tukoolo obuyambi bwammwe kale oba disaime era kyeya kisigaza nga bwe mwakola luli oba leero donaze nga munyiifu Bajja kutuyamba batuyambe buyambi. Timu Cheya oye! Oye! Timu Cheya mulundi gumu nti abantu bagala kuddako. Mulundi gumu leero akutte ne kutta buli yakuse kuba leero akyukidde wa Mukama Katonda y'amanyi. Ajja wanaavira anadda takyuse nga agamba akikuba empola takitta. Wanaddira ngali wa Cheya ngali wa Doni. Mwenna ebifaananyi babagira bati balabe kiki ekiri munda. Lutu eri kyeyasiye yatwala. Champion League ebadde yakamutwalako ebikopo bina naye sofa ayinayo ekikopo kimu abadde asaba ne leero ekikopo akyeddize. Yes. Timu Cheya abali online. abawagira Cheya tebalinda bagenda kuteekako okuteesiriza kikawagira timu Cheya sofa Cheya mitwalo 2,200 Doni gumu kitundu naye ekikopo era nga bwabagambye era nekyaleera abadde asaba kibalekera timu Cheya mulundi gumu bagala genda nga bukyalaku abala leero ebyuma mashini abasinga yabigayiza abasinga nga yabala omanya ayanguya
Teriyo badakanye. Teriyo badakanye. Noyo mutalikira meeting atebiganye. Ewo. So, nenga tuwebaza mwina abatulaba online. Babe kutwagala mwina bannange. Oba tiimu Ddooni oyo mukwano gwange ali ku boda. Mukwano gwange ali mu kibiina kya spine injuries. Aba spine abakosebwa abalina obukosebwa ku spine tulina ekibiina. So kibiina oyo yakola nga vice. So naye Sinotrack yamutomera. Ne Sinotrack yamutomera bambi. Yalina emisumaali nga 8 mu mugongo. Naye atasobola kuyimira mu bwati n'atambula kuki ku miggo. Yasobola kwisitula mu katebe n'ayimirira. So aba Sinotrack amwedde mu mutumaze ku kkubo. Bambi aba Sinotrack tubeegayidde ba mikwano. Bambi bamutumaze. Obulamu babutwala. Obulamu mubutwala abantu mubafudde abalema. Bambi emmotoka nyingi ku kkubo naye ate ekya Sinotrack kyo baaba kisuseemu. Era ogisanga Sinotrack ogisanga wano ku luguudo luno beeba. Ate wano tebakuviira. Kwebiriwa. Shifa. Era tebakuviira. Wane bwoba ku boda oraba wa boda nga asaze pressure. Kwagisoka na. Oraba no kuyambuka ngova ku kyebuto. Ojja mu wakatebe akondooza. Bono ekubo no eri bali bakulumba jodi. No manyi we twagireka na bingo mayiba tutome nzanji mu katawo. Ngate yemu. Yajange babo. Ye. Ye nyini. Shifo omulala yatomera Sinotrack omulaba. Ali mu kujja. Mukwano gwange. Abasajja ekubo balifuula lyabwe abo. Naye tubasonyiye. Abasonyiwa dda. Tule mukana akaine egundi. Ogwo mukega guteeke wansi. Guteka wansi gutamutega. Guteeka kakatebe. Afisa asoka ayitewo. Atuula ye talina buzibu awo. Tusanyusa okulaba Wilberforce. Kuliko ekkubo. Kuliko ekkubo taata. Nange okubasanga mwebale byonna bye mukola. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.